bo bannaddiini mu busumba bw'emwererwe mu busabadinkoni bw'e Kazo batenderezza omukozi wa Vision Group era omukuŋŋaanya w'amawulire ku Bukedde Farmer Ronald Ssebutiko Muvanna Kasongola olw'ebyo byakoledde eggwanga ng'amanyisa abantu ensonga ez'enjawulo naddala ebyo bigenda mu maaso. Babadde ku mukolo ogw'okwebaza Katonda olw'okumusobozesa okufuna Ddiguli eyookubiri mu by'amawulire. Okusaba okw'okwebaza Katonda okusobozesa mukozi munnaffe Ronald Ssebutiko era omukuŋŋaanya w'amawulire ku Bukedde Farmer Radio embutikizi olw'okufuna Ddiguli eyookubiri mu Public Relations ku University y'Endejje okulembeddwamu Reverend Herbert Kigongo Ssetumba omusumba w'obusumba bw'emwerere. Reverend Ssetumba wabadde abuulira mu kusaba kuno okubadde ku Mission Transformation Center Senga agambye nti ng'obusumba Ssebutiko abakwatidde bulungi omumuli era nti kati yeeyongeddeko n'ebitabo bongedde okumwenyumirizaamu. Kiraga ki bwe tufuna omukisa mulwadde waffe n'afootera masali twesunga bwesunza ebikolwa ebigenda okuva mu ye. Reverend Ssetumba asoomozezza abakulira abakozi okutwala ekyokulabirako kya Ssebutiko ayagaliza buli muntu gwakola naye n'avumirira abakozi abalwanyisa bannaabwe ku mirimu. Bali muyogeredde ebitali bituufu babagobe naye nga bambi naawe boddeeko omanye amazima tiwamuwaayiriza. Anokoddeyo bamaneja abatuntuza abo abali wansi waabwe nga n'abamu batuuka n'okubagobya ku mirimu era bw'ati n'amusaba okukozesa amagezi g'afunye okuyamba abantu bonna. Maneja gw'okulembera ekifo ninooteeka embalala ku kibiina afuna emitwalo 3 n'omuwalana n'olinnya n'ebisoto wamaze okusimbula n'ovimba tamusimbula kiina tukusaba lunandi munnange yonna gy'onootuuka mukama nga akulinyisa towalana bawansi. Omukolo gwetabyeko ebikongo omubadde n'ababaka ba Paalamenti abakulembeddwamu omubaka wa Lubaga South ya Rosias Mukasa, owa Mityana South Richard Lumu, owa Bukoto Central Engineer Richard Ssebamalanga bano bayozaayozezza Ssebutiko olw'okufuna Ddiguli eyookubiri ne basaba abazadde bulijjo okuweerera abaana kuba kyekirabo kibabalekera avudde mu bulamu bw'ensi eno. Ffenna tutwaleko obuvunaanyizibwa okusomesa abaana baffe ate mudda tuleme kwejjusa. Mu Kyeyindula Primary School mukyajjayo Ssebutiko oba nedda. Bwe tunaaba tusaze magezi ennyumba tebagizimba ku mabaati bagizimba wa musingi. Kakati omusingi nga mufu amabaati tetujja kugateeka. Mu Uganda kuno okutuuka ku bantu kizibu naye omukulu ono yatuwa obudde ku mpewo Bukedde ate n'afuuka mu bubaka bwaffe nga tetumuwadde wadde ow'ataano eggwanga ne litulabamu essa. Omukolo gwetabiddwako abakozi ba Vision Group nga bakulembeddwamu akulira emikutu gya TV ne radio. Moses Ateng abayozaayozezza Muvanna Kasongola olw'okutuuka ku kkula lino. Kwagaliza birungi ng'era abantu nayo bwe bagamba Ronald muntu ali principled ye muntu alaba ekikyamu n'agamba ekyo kiki ekyo kikyamu. Bwe bali kubeera n'emikwano, bwe bali kubeera n'abantu balungi, bwe bali kweyisa bulungi, bwe bali kugasaba abeetikamu okwogeramu mu kaseera, bwe bali kugasaba bazaddewo omuntu agasa eyenyumirizibwamu Kati ab'eggondo mufunyizaamu mbe bali kumwagala mugere okumwagala ate mumanyi naye ajja kubasakira. Mwebaza kubanga akolagana buli omu. Wano we tuli waliwo abasanga amawulire, waliwo bamaneja, waliwo abakyala, waliwo abaana. Ye maama wa Ssebutiko Teopista Nalubega asiimye abantu olw'enkolagana ennungi ne mutabani we ekimuyambye okuwangula. Ssebutiko yeebazizza abantu bonna bamubeereddewo okuva mu buto bwe okutuuka bw'afunye Ddiguli eno. Njagala okwebaza abafamire yange baganda bange, njagala okwebaza bakozi bannange bali kubeerawo. Abantu ab'enjawulo bamukwasizza ebirabo ng'abakozi banne bamuwadde ente. David Tamale yakusakidde Ddiguli eno ku Bukedde TV.